olunaku olwaleero n'oluvannyuma tukomewo nago mu bujjuvu. Ebikulu ng'ataliiko nfunfu nga biwagiddwa. Ambience Distillers basangibwa endajja nankumbi opposite Shell Cars. Taste the greatness. Oyagala kwebuuza ku badokita bakugu kukeberebwa musaayi kukutuusaako ddagala awo wennyini w'oli kujjanjabira waka na byonna ebikwata ku by'obulamu bye wandyetaaze gwenyiga bunyizi star 280# Rocket Health awo kunia. So our spread it, taste it and love it. Prestige margarine. Prestige margarine. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. Eggye lya UPDF litaayizza abayeekera ba ADF Ntoroko ne batta 14 abadduse mu maka balojja. Sikyabwenkanya. Paasita Martin Ssempa attunse ne bannamateeka nga bamukunya ku by'okuboola abalina akawuka ka mukenenya. Abaana kijja kuleeta message enkyamu. Ssaabasumba Ssemogerere awadde obubaka bwa ssekukkulu n'ennyamirwa olw'okuwamba abantu n'enguzi esusse. Ate n'okukozesa obubi offices. Omutaka w'ekika ky'empeewo Kiggye eyafa bamusabidde ne babuulira abakungubazi. Waakuziikibwa mu ffuuti 15. Saawa zino tuba tutandisa agataliiko nfuufu nze Sanyu Robina Mweruka ngenda kutambuza n'emmebo mu UPDF erisse abayeekera ba ADF 14 mu kulwanagana okubaddewo mu bitundu by'e Ntoroko ku makya. Mu kiseera kino abantu bangi badduse mu maka gaabwe era nga bangi bakuŋŋaanidde ku ssomero lya Kalugutu n'ekisaawe kya Lwebisengo Town Council. Abantu abasoma mu 15 bagombye Kalugutu Primary School Ntoroko oluvannyuma lw'eggye lya UPDF okutayiza abayeekera ba ADF ne battako 14 okusinziira ku batuuze okulogenda kwatandikisa 2 ez'okumakya nga abayeekera ba ADF babadde basala okuva mu ddiyalako nga bayita ku mugga Semuliki ku kyalo Kayanja. Abantu bakirako beetabana bayawukira ennyanja bali Kayanja beesiraba masura amasasi ngayongeza mu kubaza ndoba abantu nebairuka mu kuuzi nebairuka motoka tweza Kalugutu nabo kisazi tosoloize nisobora Kalugutu masobora Kalugutu n'abaana n'abantu. Abavuzi bagamba nti bawulira amasinga gavuga n'okuliika ne basaako kakokola tondeka nnyuma. Tuzire tuli kukosi bantu beyi tuze kuiruka twahana akasenta kakweta kise tufune kumotoka nikitamu abaana kumotoka kitucha Kalugutu. Bategeeza nti abayeekera ate bambadde ebiddugavu nga boogera Luswayiri olwo ne batandika okuwandagazibwa amasasi ngene bafubutuka. Bwene bizire bakuwaitwambire tuje tuli ekichweke kimbakyeta kyobe ekeba abantu bali balinge obwingi bwa 50 bikeba join uniform ya black abahimbire emundu hanyuma abantu abo bikemba bazi Luswayiri kandi barugire mukono. Omukwano Maria Bira ategeeza nti eddusi n'abaana basatu nga babadde bebasi ne bawulira emmondo ng'etokota. Baira beti byamini tukora amasasi twana yabonekala kwa gumzama abantu byamini kora abantu nomwanya tuka mukasenta ko waita nargaine yiruka ati muruga mundu abantu balisi bazo kusomuli kumune badduka ningati tama kivudde ku masasi okuvuga era yatahamu tukalira tukakozereki tutonagwire baguma tuka mukitamu enzare tumukubi kuhima abaana kuiruka. Bira ategeeza nti bo abasajja tebaddusinga baagala bakuume ebisolo byabwe. Sedrak wabalingo ne avunaanyizibwa ku mbeera z'abantu e Kalugutu ategeeza mu kiseera kino bali mu kuwandiika abantu bonna abagombye ku ssomero era nga basuubira abantu abalala. So far, I've registered 30 households. I've yet to have how many nearby number, and I'm told some have been displaced at the Lwebisengo Town Council. Mu kiseera kino ku ssomero lya Kalugutu bakawandika amaka gasoba mwasatu mu ate ku kisaawe Lwebishe ku Town Council bakawandika amaka agasoba 200 ebyalo ebisinga okusibwa kuliko Kasoze Kitambala Kibuku Central ne Kayanja
RDC w'Entoroko retired Major Edward Mugabiro akisiza nti omuntu wa bulijjo mwafidde mufanaga kuno ate abayeekera 14 ne batibwa mu civilian omu yo bayimiriza nga tagenda kubanga babadde balowooza agenda kubaloopa kuba amagye n'agaana naye ng'atya yo bakubye ku kayanja awo bakusingiza naye kati etwogerera 14 bafu 8 bakwate twabasuuziza n'embunda 17 the same issue olutalo lukyagenda mu maaso Meja Mugabiro ategeezezza nti abayeekera badduka ekikwekete kyatongozebwa gira UPDF ekyoperation kijjo makugumwe mabega mubira bidyara Kongo ku bayeekera ba ADF abyoko omugisa wa UPDF kanode wakika yogedde ku ngeri gye batayisa aba ADF enjogerera bino kati abafudde aba ADF tuwezezaako 15 nga 8 ku bo bawambe bali naffe era bajja tuyamba nnyo okulaba nti twanganga omulaba wa ADF n'atasobola okujja mu Uganda. Ampozi ebirala twabajjeko emundu 10 za SMG n'emundu enene emu gye bayita multipurpose machine gun gye bayita PK. Ate bo ku saidi yaffe ne basobola okutta omusirikale waffe omu wa UPDF omwoyo gwe gumule mirembe yafudde nga agezaako okutaasa eggwanga lye. Jonathan Tusingwire yamusakidde gule. Ate eyo nga tuvuddeyo bo abawangala n'akawuka akaleeta Mukenenya balidde Matereke n'omusumba Martin Ssempa mu kooti eya Equal Opportunities Commission. Bamulangidde okubasosola naye n'abalabula okumwesonyiwa. Ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'Ekumi omwaka guno twakulaga emboozi abantu abawangala n'akawuka akaleeta Mukenenya bw'obaawawabira omusumba Martin Ssempa mu kkooti ey'akakiiko k'obwenkanya aka Equal Opportunities Commission kyaddirira omusumba Ssempa ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter okuwakanya empaka ez'abavubuka bannalulungi abalina akawuka akaleeta Mukenenya ab'ekitongole kya SEHA kye bagamba nti kya busosoze. When you stigmatize someone, they'll go into hiding that they'll even fail to disclose their sexual partners. Because there is stigma already in society. Kati olwaleero omusango guno guzzeemu nga gubadde maaso g'omulamuzi Joel Cox Ojuko era ssentebe w'akakiiko kano ku Kingdom Kampala. Oludda oluwabi lukulembeddwa munnamateeka Dorothy Amron lulaze nti empaka zino zigendereddwamu kukubiriza abavubuka abalina akawuka okumira eddagala okwekkiririzaamu n'obuteeyawula mu bantu. Come out boldly to advocate for adherence to medication, create awareness in terms of healthy living, proper feeding and preaching acceptance and love of this is who they are free to participate in any societal activities like beauty pageants, like just like any other person. Agamba ebyayogerwa omusumba Ssempa biraga nti omuvubuka alina akawuka ka Mukenenya talina bwogerero wadde okwetaba mu mpaka z'essanyu zonna. Oba omuntu alina siriimu dembe lye freedom of expression nga bwe yagambye naye dembe lye okwogera bino ebintu. Edembe nga waboli express nga tolina kukosa balala kwega twakitabanga si kya bwenkanya okubeera nga pastor mulamba Paasita Martin Ssempa ajja mu platform eyo n'awandika ebigambo ng'ebyo. Ssempa bw'abadde yennyonnyolako agambye nti empaka zino abalina okuzeetabamu balina okuba nga balina akawuka nga n'aziwangula afuna ebirabo eby'enjawulo okuli emmotoka obutuuze mu mawanga ga Nnaggwadda ne ssente enkalu. Ssempa kyagamba nti kiyinza okuviirako abavubuka okuwalirizibwa okufuna akawuka akaleeta Mukenenya basobole okufuna ebinaabayamba okuva mu bwavu. Abantu balwanira visa buli asima bwangula empaka nofuna visa nogera noyogera ku siriimu biki abaana kijja kuleeta message enkyamu nze kinnabagamba saagaana empaka zaabwe naye empaka zaabwe nazikangavu nenga nti eyo idea ekirowoozo ekyo kibi nyina nakwatira ensawo yange ewange ayina siriimu abeera wange kati oganti nsimanya mpisa bubi abantu ekyo kikyamu. Ssempa abeewuunyiza okumukuba mu mbuga okumukazaakaza ate nga musumba ne yeewuunya lwaki balondamu ye yekka so nga abaayogera baali bangi. Nze nange kinneewuunyisa kuba mbadde ndowooza bagenda kumpita wano kumpa birabo olw'okulwanyisa siriimu naye ate nzize wano mubanzigulako musango kubanga empaka z'abawala ebijujjulu n'ogamba nti kati Suna Beni agenda kubeerawo wali ku biwala ebinyaanya ebiyina ki ebiina siriimu olowooza abavubuka balowooza ki. Omusango ogukalagidde enjuyi zombi okukomawo nga 19 Desemba okwongera okuwaayo empoza yaabwe. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Lwamukedde TV. Bo abantu batenderezza
abadde omutaka w'ekika eky'empeewo omutaka Paul Daniel Mbazzi Kiggye ng'ono yafanga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Wabaddewo okumusabira nga kuno kubadde mu kkanisa ya St John's e Masooli. Omutaka Kiggye agenda kuziikibwa ku Lwokuna nga wakuziikibwa mu ffuuti 15. Ebikumi n'ebikumi by'abantu bakuŋŋaanidde ku kkanisa ya St John's Church of Uganda e Masooli mu kusabira omwoyo gw'omugenzi omutaka w'ekika ky'empeewo Paul Daniel Mbazzi Kiggye eyafanga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Okusabira omwoyo gwe kulembeddwamu Reverend Salongo Lubega akuutidde abakungubazi okulabira ku Kiggye beeteeketeeke nga tebanayolekera lugendo luno. God has given you another chance. Can you utilize this chance? Kubanga tulimira ebyokujja bwe tugambira nti ekiro kiyise. Aweerezza obwakabaka n'ekika ky'empeewo n'atuuka n'okusimibwa Ssaabataka okutuula ku lukiiko olukulembeze olw'olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya mu Buganda. Yaliko minisita wa Gunaguli Haji Abdunaduli nga wa kika ky'empeewo atenderezza omugenzi ng'eyakola ennyo okulaba ng'entalo n'enkaayana zeggwa mu kika kino. Awaniridde ekika kino mu buyuuguumu obw'ekitalo naye Kiggye atulese nga teri bakaayalira bwa Kiggye tumanyi tujja biyitamu bulungi. Ab'enganda nabo abakulembeddwa mu Heno Kikadde mutabani w'omugenzi bategeeza nga Kiggye wabadde omuzadde nga lafuba n'okuza abaana nga balina empisa n'eddiini. Asembeza buli muntu abaana abaagadde bonna badduba abaganda be badduba be nga batasosola buli muntu Omwana omukyala omuganda olwayingira nti wasinga okwagala ng'okwagala tekikupadde ebitontozonge. Namwandu Edisa Nakiyingi Mbazzi yeebazizza Katonda olw'obulamu bwa bba. N'ebirimu byakoze Mukama tumujjuza ekitiibwa n'eki amyuka Katikkiro w'ekika kino Ssaalongo Joseph Bagala nga alina omwogezi w'ekika kino Every Nakiryowa bongedde okulambula ku nteekateeka nga bw'eneeba. Enkeera ku ssaawa 2 ez'okumakya tugenda kusitula tumutwale ku butaka bwaffe Bubiro. Kaakati olunaku lwokuna bajjajjaffe bakatikkiro b'ebika bya Buganda batandike omulimu gw'okuzinga. Okusinziira ku mbugo 305 twategeezeddwa nti jjajjaffe balina okumuzingira essaawa nga 3. Nakiryowa ategeeza nti entaano y'omutaka Kiggye yakubeera ffuuti 5.8 mu bugazi ate ffuuti 15 okukka wansi. Entaana yatandise okubanga esimibwa entaana eno egenda kubeera mu ffuuti 15 okukka wansi okukiika ffuuti 8 ku 5. Enteekateeka ey'okusima entaana egenda mu maaso. Oluvudde mu kkanisa omubiri kutaaliddwa mu maka g'ekiteetika ku lw'eggayaaza ng'eno gibadde miranga na biwoobe. Ssentebe Masooli Nkedi Malimbolimbo agamba nti omutaka Kiggye abadde empagi mu kitundu kyabwe era nga abadde yeebuuzibwako. Yatuwa ettaka ekifo kiramba we tusobola okukolera ebyobufuzi n'okulondera ekyalo kino ekiggulwamu erinnya lye nti Kiteetika Mbazzi olw'obuvunaanyizibwa bwalaze. Olunaku olw'enkya abakulu mu kika kino eky'empeewo baakwanjula Kiggye omupya eri Obuganda. Oluvannyuma bakwolekera ku butaka Bubiro gyagenda okuterekebwa ku lunaku olwokuna. Doreen Nambiro yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Emboozi eyo katusooke tukuwummuzeemu ku gataliiko nfuufu tukutegeeze kubiri mu lupapula lw'oluganzi olwa Bukedde. Bukedde akulembeza eggulu erigamba nti Namuganza atadde akaka ku by'okumugyamu obwesige. Kakacu katadde Bukedde yabirina ebyazzaako ebibi. Akakiiko katandise enteekateeka ezimogoba mu Palamenti. Abannupu beetemyemu ku by'okumutaasa. Bukedde yalina emboozi eyo. Obubaka bwa kalidinaali ne Ssaabasumba. Kalidinaali ajaguza emyaka 96. UPDF ekubye ADF n'egizza
Kongo gwe alina omwana wa P2 study material mwali ebyemizannyo tebibuzeemu kunusu 10 zokka olupapula luganzi olwabukedde ofuuke mumanyi ate mugataliiko nfuufu tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda Nemino Mugataliiko nfuufu. Get empowered to do more for yourself with Post Bank Smart ATMs and take advantage of our up to 60 smart ATMs for instant cash deposits, cardless withdrawals and quick card issuance at our branches. Post Bank, empowering you. Paasita sokanompa emanga tona dunda yenyonta esuse kodia abasoga myuse ne kalamadeli wanenyola tonyambe ompeyo kuema ensigo tufundikidde okulunda embuzi akatale kaazo weekali. Tingo mwaka guno tugenda okujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo. Yesu Kristo yazaalibwa omulundi gumu era yafa omulundi gumu talidda ku musalaba. Nsaba buli muntu afuuke ekiso okulaba ng'ateekateeka bulungi ezzadde lye. Kisinzira kye muba musaze omanyi family planning is a choice. Waliwo n'enkola manyi abakyala bali eyo nabo baali bakiwuliddeko ne bagamba nti bw'omala okuzaala kye bayita okulabira omwana nti eyo gundi paadi gy'oba okozesezza oba ekintu kyo ky'okozesezza kiwanisa weewaawo kyatukoledde ddala bulungi gwe tukyatambula naye mugataliiko nfuufu. Kitundu kyaffe ekyakusatu tukiguddewo n'emboozi yaffe ey'ebyobulimi ne bannaffe abanadzi. Olunaku olwaleero tukutute mu disitulikiti ey'e Bugiri ew'omulimi James Okecho. Ono yawummula emirimu gya gavumenti nga kati amaanyi ge agamalidde mu kulima n'okulunda era nga teyejjusa. James Okecho mukozi yawummula emirimu gya gavumenti n'atandika okulima ku ttaka lye erisoba mu yiika 10. Nali nkola mu gavumenti n'atuuka emyaka egy'okuwummula n'awummula era mu kifo okuwummula okutyama obutyame n'atandika kulima nnima duuma era duuma nga nfuna ensigo okuva mu gavumenti ku disitulikiti abaana atisi baatuwa duuma era nze bampaako ensawo 2 n'asimba n'alima muwogo era muwogo bampaako ensawo 9 n'asimba eka ndala n'atabula balala n'idduuma n'asimba ku mwami aidodikaali. Ono ebyobulimi yagutunuulira ng'omulimu okugenda okutandika okumuwa ensimbi era bw'atyo amaanyi ge n'agassa mu kulima muwogo, kasooli n'emmwanyi. Nze nawummula 2015. Ekirungi nti nali nimaze okugula ettaka lyange kale n'atandika okukola ki okulima nga wenima duuma nima muwogo okyoba nti mu season baakuna $1.5 million ede sente dikuyambako ede sente dinamba okutwala abaana ku isomero otaaku mu business da multiplying nazaala kuba mpega n'omwana ali ku university akola medicine ate ali ku private nsasula sente kamala kale sente ngeedo oweza osoloza dakuyamba okutwala omwana oyo ku isomero kwekuuma ku bulwaire kwekuuma ku byokulya $1.5 million ku season timbi kale okola season 2 oba ku $1 million 3 kale okuva bwena wumula kutoka leero sente tiri bubi wanagula kuno obute bwange ninabwo ndi ku nembidi dona anundaku era agriculture feed aiganda gene mu mbidi ndi kudirisa okoba nti ojja kuwumula utakoba nti owumula ojja kufa wumula oidobe ku nicho okola olimeku era mu kulima betuganirwa mu nads nti ensigo debatuga edituyamba luisi batuwa ni fertilizer twasimba duuma oyo yaba bulungi nga bwe muboine kale ebyo nebyo byetuganirwa mu program ya nads. Atenderezza nads olw'okumukolamu omulimu nga kati watuuse asobola okutuukiriza ebyetaago bye ne famire ye. Nebaza nads yeebale kubaawo era bweyongere okwenda nti batuwa inputs in time era mwebalire ala byonna byemutukoleire.
kale eyo nga tuvuddeyo Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abaami ba Kabaka okuba abavumu era ab'amaanyi mu bukulembeze. Katikkiro okwogera bino abadde afundikira oluwalo olw'omwaka guno nga luno luvuddemu akawumbi kamu n'obukadde 103. Moluwalo olw'omwaka guno nga lufundikira lusinze kubaako bannabitone abeesazireko ery'ebusujju ne North West Pacific okuva mu Amerika nga gye luggweredde ng'obukadde obuse mu 10,13 bwe bukuŋŋaanyiziddwa mu 10 zonna awamu nga obukadde 5,775. Katikkiro Charles Peter Mayiga yeebazizza abaami ba Kabaka ne bannabyabufuzi olw'omulimu gwe bakoze mu kukunga abantu kulanga batwala obuvunaanyizibwa bwabwe mu maaso. Nabagamba njagala obukadde 8. Laba kyemunkoze ate ninganga omukadde yeebaza nti omwana wange onzise ng'ate omuwadde tuli mu kawumbi kalamba n'okusoba mu kifo ky'obukadde 8. Katikkiro amenyedde Obuganda ensembi zino ebimu ku bintu kwe ziteereddwa omuli okulwanyisa akawuka ka mukenenya, okumaliriza amasiro, ebyenjigiriza, emmwanyi terimba, okusembeza abantu amazzi amayonjo, okuzza ezimu ku magombolola n'ebirala. Ebigambo ebyo nesanya okulangira nti oluwalo 2022 ndugaddewo. Ye minisita omubisi wa gavumenti z'ebitundu Joseph Kawuki yeebazizza ebitongole eby'enjawulo n'abantu ssekinnoomu olw'amaanyi ge batadde mu kuwaayo oluwalo. Naye omulundi guno lwetusoose okulaba bannaddiini nga bazzenga bo bokka ab'obusabadinkoni bw'Engogwe. Asomye agamu ku magombola agasukkulumye era agamu ne gaweebwa ebirabo. Ggombolo eyakulembedde ye ggombolo ya Ssaabagabo Buyamba. Mugenda kujja ewa Katikkiro mutambula mufune ebbaluwa ebasiime. Omwami wa Kabaka Musezereko kye n'akalanzigedde yeebazizza Katikkiro olw'amaanyi ng'abateeka mu buweereza. Okusinziira ku mbuyaga gy'owulira ewaffe ssebo naye ekinsanyusa nti tekukanga naffe abaliyo tetukanga. Balina ekiwandiiko kyabwe nnamutaayiika kye baagala okukukwasa ssebo. Tweyanza ssebo, tweyanze okukkiriza ekiwandiiko ekyo. Naye amaaso gatuli mu kkubo omutanda atunuleko ebusujju. Mariamu Ndagira kuli bino bannabitone alazise nnyo okuba nti batuukiriza oluwalo lw'obukadde 5 lwewaddeyo. Eyo y'entandikwa yaffe naye nga tusuubira nti omwaka ogujja nga tuweereddwa obudde obutumala obulungi. Ndowooza tuli baffekka. Ebyo nga byuki Maama Nnabagereka ategekedde abaana abatalina masirizi akabaga akasekukkulu akabaddeko Spice Africa Uganda emakinira nkeetabika abaana bangi ddala. Joyce Minemba akulira olukiiko lwa Spice Africa Uganda azze essanyu olw'okubeera ne Maama Nnabagereka ng'omulimu ekitongole kubanga bayambi nnyo naddala mu kufunira abalwadde obuyambi. Era tubeerereddewo nnyo era tumwebaza. Azze bannayuganda okubigatta okusona ensente ez'okufunira abalwadde eddagala. Ye Maama Nnabagereka azze essanyu nti obubaka bwe yateekeraga abaana buzzeemu kuba COVID-19 yali abulemesezza. And I hope you have fun. You've already played. Did you play? Awadde obweyamo nti wagenda mu maaso n'obuulisa mu baana naddala batalina mwasirizi. Twagala nnyo nti Christmas tusobole okukolayo akabaga ne bekabeera katono katya ne tuyita abaana abato nga bano nabo ne bajja basobola ate okunyumirwa. Buli mwana abadde kabaga kano Nnabagereka amuwadde ekirabo kyazzeeyo nakyo okunyumirwa Ssekukkulu. Lola Likakooza ne Lydia Nakibuli bakusakidde eggulu eno lwa Akoledde TV. Mpulira essanyu gav't Sekukkulu Luvuutu etuuse. Bukedde egenda kuddiza bakasitoma bayo abeesigwa ebirabo semalabo mu nnaku enkulu okuwangula kyangu. Gula kopi y'olupapula lwa Bukedde jjuza akakonga akalimu okatwale ku ofiisi za Vision Group ezikuli okumpi oba agenti yenna mu ggwanga oba tega Bukedde TV1 ne Bukedde TV2 buli lwolaba oluyimba lwafira ebbongo ne lutaayo lwa Sekukkulu.
kuba ku ssimu 043-738-711 owangule osobola n'okutega bukadde fama embuutikizi ejenti waffe bwakusanga ng'owuliriza ojja kufuna omukisa okugula kyonna kye weetaaga mu ddakiika emu bukedde esasule enkula n'okwakulizo bigobererwa Muba musaze omanyi family planning is a choice. Waliwo n'enkola manyi abakyala bali eyo nabo baali bakiwuliddeko ne bagamba nti bw'omala okuzaala kye bayita okulabira omwana nti eyo gundi padi gy'oba okozesezza oba ekintu kyo ky'okozesezza kiwanike ekyoza nawe baabigambako lwagwe woowanisa olina okuba nga shuwa mese teryayo omunya tegulya olaba sayansi. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Owedda bambuuza kimu omusajja takuyuwe omusajja takulimbe emmemme neddana awo olwamalaako akaswida ne kavuga amina mungu nga mugagga amina sekanga munene sola wanabe olwaki neda sema Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Bwekugambe mubeera mu maka abakyala basatu omukyala bamuguliranga olugoye olulungi anaafumbako olwo naye ng'oluwuzi lwa lubugo kyekitambaala abaana ne twesiba embugo okutuusa ssekukkulu lweneva omanye ekitiibwa ky'omwami akanyuga bukakanyuza ennyama oba kifibu ekiti akikujjiddemu akanyuga bukanyuza supu bwakuyikiramu. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Omuntu olima fenoono sagabwe nakweraliikirira lwaki nti essaawa ya leero kuggwa kennyini ali ewaka weewo gwalaba Bukedde TV eno ekunyumira tekunyumira bunyumizi wokka baako ne kyoyiga ku Bukedde TV olya fene bw'oba tomulya abaana bo bamulya bw'oba tebamulya neibawo bamulya gwe katale akasookerako kale mwena temumulya oba oyina ente ku faamu yo nedda tugeze tubajja mayinza okubaawo tugeze tebaliiwo ku faamu yo ente ezo zikola ki zimulya bwe ziba zimulya zikuwa amata weewaawo mu kitundu kino katugule nga tukutegeeza nti tufundikidde akanyomero kaffe ak'okulonda embuzi ey'omulembe gye twatandika mu mwezi ogwokuna. Olunaku lwaleero tukututte mu katale kaazo ng'eno abakinja gye batugambye nti zatunzi nnyo ng'oluusi banoonya n'ez'okusala ne zibabula. Ensigo mu gataliiko nfuufu. Lufulayo Kaleerwe y'emu ku ezo ezisinga okwetanirwa abasuubuzi b'embuzi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Basala embuzi ezisoba mu 5 buli lunaku eziyimirizaawo abakinjajja abasoba mu 100 abatunda ennyama, obugere, ebyenda n'ebirala. Kubanga olwaleero ennyama y'embuzi gye tufuna wano n'embuzi ze tufuna kituufu ziba nnyingi naye ate ku kye tulina okubanga tusala ate tekyalibadde ekyo nti embuzi eri ku dimandi. Walusimbi Isanvule meya wa town council Nakifuma era nga mukulembeze Olufulena agamba nti Nakifuma atera embuzi ediba ate ng'ebbeeyi yalinnya nga neesookerwako egula $200. Olwaleero ennyama y'embuzi bw'ogisanga ku bukya ojja kugisanga ku $200 ate ffe wano mu kusuubuza tugisuubuza $1,1.5. Kati wagenda okutunuulira embuzi zaalinnya embuzi ziri wakati w'emitwalo kuva mu $200 okudda waggulu kisinziira ku kyokulamuza ez'embuzi zeba nayo. So abalunzi baffe ab'embuzi ffe nga abazisuubula tubakubiriza mwongere okulundira ddala kye bayita embuzi
Walusimbi agamba okumanya embuzi yalaga wala luli abasinganga okuzisuubula bayagalanga kuzikozesa nga ddaala okutuuka ku busuubuzi bw'ente kyokka kati na kino kyakyuka. Bizinensi y'embuzi yo bizinensi ekolebwa ddala abantu abakulu ate abagagga kuviira ddala ku maliba balina chansi nti basobola okuwa omuntu looni ey'amaliba ne bagaba n'obukadde obuwera 5 ku maliba ga mbuzi. So kati gwafuuka mulimu. Tamale Patrick ng'akola mu kimu ku biyumba mu Lufulena alaze obweraliikirivu olw'ebbeeyi y'embuzi okweyongera mu nnaku enkulu ng'abalunzi agamba beeramula. Embuzi tekyagulwako naye nga tusaba gavumenti etuddiremu ku nsonga ya transport n'ensonga y'ensolo obutale buggalwa oluusi mu nsonga ezitali. Nakagwa Mariam atukulembeddemu mu bulunzi buno okumala emyezi 4 afundikidde asibirira abakyala entanda nti ku bulungi bwabwe bagateeka okwongera ku baami baabwe balabe obufumbo bwe bunaabawuumira. Bw'oba tosobola lunda mbuzi ng'omwana wo tannakukkiriza okole lunda enkoko, funayo enkoko eza boyira zigejjera oba zigula $3.5. Bintu bingi by'osobola okukola. Suubula ennyaanya banne tuyige okwongera omutindo ku bulungi bwaffe. Agamba embuzi projekiti ennungi okutandikirako. Ate nga Bukedde TV etaddewo puroguramu ng'eno okuyigiriza by'osobola okukola kati okugeza nganzi natandika na mbuzi n'embuzi actually gye nasookera ddala obeera nayo yali ya graduation. Muzadde wange nanneebaza nanga talinawo se naye ampadde embuzi waki tugirye and I was like embuzi tulya yaki. Embuzi n'entandika no neezaala. Olwaleero embuzi zizadde projects z'enkoko nunda enkoko zizadde project ya diary. Tukwebaza okugoberera akanyomero kano katuddemu omwaka ogujja nga tukusaba okulira projekiti endala. Dennis Chobe yakusakidde eggulire lino. Webale nnyo Dennis Chobe okututambuza ebbanga lino lyonna era nsuubira omulabe wa Bukedde TV olina ky'oggyeemu omwaka gugenda okutandika ng'olina ky'otandise. Ate bwe tweyongerayo ab'ekibiina ekya Chira Christian Women Organization nga kino kirungamya ku nsonga z'amaka omwegattira abakyala abafumbo okuva mu nzikiriza ez'enjawulo basiimye omukozi wa Bukedde TV Sanyu Robina Mweruka olw'emirimu emirungi gy'akola. Bino byonna bibadde maka g'aba Mweruka essenge Wakiso. Ab'ekibiina kya Chira Christian Women Organization ekirungamya ku nsonga z'amaka mu bakyala abafumbo okuva mu nzikiriza ez'enjawulo basiimye emirimu egikolebwa omukozi wa Bukedde Family Sanyu Robina Mweruka ng'akulembeddwamu Jennifer Mugeru abakyadde maka gaabwe essenge mu munisipali y'e Nansana mu Wakiso ne bamwebaza olw'okusoma obulungi amawulire olw'ennyambala ennono okukola obulungi pulogulaamu y'omuntu w'abantu n'okuteesa obulungi ku pulogulaamu y'abannyabo. Omukolo gusoose nakusaba kulembeddwamu Meseza Kibuuka okuva mu kkanisa y'ennaali SDA akwetabeddwako abafumbo okuva mu kigo ekya St. Jude Wakiso. Naye maama okwebaza bw'obuweereza bwo era kuuma omutindo. Mugeru asabye abafumbo okukuuma ekitiibwa eky'amaka nga balungamya abaana. Nyabo Rubina ne mwami Mweruka ffe nga abakyala amaka tugayiringisiza olugendo lwaffe lwonna Katonda. Ssaabakristu w'ekigo kya St. Jude Wakiso Lubowa Sebina Javira atenderezza Bamweruka olw'okufaayo ennyo mu kuweereza mu Kereziya n'akuutira na Uganda okusiimanga abantu nga bakyali balamu. Bakoledde Kereziya ebintu ebikulu bingi babeerawo mu mbeera yonna naffe tubasiima tusiime abantu baffe nga bakyali balamu. Pasco Mweruka nga Ebola Robina Mweruka asiimye abantu olw'okubaagala n'okusiima emirimu gya mukyala we. Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba kubanga omuwendo gwe gusingira wala amayinja ag'omuwendo ennyo. Omutima gwa bba omutima gwa bba gumwesiga era aba wa mugaso gy'ali. Ebyo byonna bivudde mu ngero omutwe ogwa 31 olunyiriri olw'10 okutuuka ku lwa 31 ye mukyala Mweruka. Yeesonyiwa asiimye bamutonedde mu ngeri ey'enjawulo n'asiima ne nnyina Gertrude Nanfuka omwami we ne famire ye olw'okwerekereza buli kimu bamufuula kyali. Dambataddeyo
yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Lwaki tolima ffene? Otweyongerayo akulira ekitongole kya KCCA Dorothy Kisaka alabudde abagagga bamala gazimba bizimbe mu kibuga nga tebagoberedde mateeka agalina okugobererwa nti kyandibaviirako obutonde bw'ensi okubusaanyaawo mu Kampala olwo buli nkuba lwetonya ekibuga ne kyanjaalamu amazzi ate nga kino kyakosa n'ebizimbe byabwe byennyini. Akulira KCCA Dorothy Kisaka asinzidde mu division y'e Nakawa ku mukolo ab'ekitongole kya UNICEF nga bali n'aba World Food Program ku batomedde vunike ery'okuzimba ekizimbe ekigenda okubeerako ebitebe byabwe n'alabula abagagga abasitula ebizimbe mu Kampala nga tebagoberedde mateeka nti byakumenyebwa. Kisaka asiimye ebitongole bino byombi olw'okugoberera amateeka. We thank you for the support from UNDP, USAID and all the other bodies that work with us so that we make Kampala indeed a smart city. So let me congratulate you once again, UNICEF and WFP, and let me congratulate Kampala for achieving such a big project. Akulira UNICEF Muniru Safari asoose kulaga Kisaka ettaka wagenda okuzimbibwa n'amukakasa nti bagoberedde emitendera gyonna egyetaagisa. And we will have fresh air in the building, reducing the consumption of air conditioning. And it is going to be safe by conforming to all the UN security guidelines. And it will have easy access for people with different abilities. Omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino eky'emyaliro omukaaga ekigenda okutuula ku yiika ezisoba mu 2.5 gukwasiddwa kampuni ya Cementers nga gwakukolebwa mu bbanga lya myezi 18 nga Muniru agamba nti basazeewo okukolera awamu ne World Food Program nga beesigama ku kuwabulwa kwa ssaabawandiisi wa UN. And the General Assembly of the UN that they want to see more UN agencies coming together, not delivering on the program only, but coming together and delivering on maximizing the utilization of operational resources. We believe our collaboration will strengthen further as we undertake the construction and eventually occupy our common premises for the improved service delivery to the people of Uganda. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Ambassador Godfrey Kwoba okuva mu Minisitule y'ensonga z'ebweru asiimye aba UNICEF ne World Food Program olw'engeri gye bazze badduukirira mu Uganda. As a government, we are honored to collaborate and partner with the UN. We look forward to the beneficial measures that contribute to national economic development, as well as fulfilling your mandate. James Magala yakusakidde guno ku Bukedde TV. Ate omupoliisi agambibwa okutta muganzi we asembeddwa mu kooti e Nakawa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka n'amusomera omusango wabula n'agwegaana. Omulamuzi w'eddaala erisooka wa kkooti y'e Nakawa Frank Namanya asomedde omusirikale wa poliisi ASP Joseph Wandera ow'omu Barracks y'e Nagula omusango ogw'okutta mu bugenderevu eyali muganzi we Eshubi Businje. Okusinziira ku mpaaba ya poliisi, Wandera atemera mu gy'omukulu 34 ng'ali mu woofiisi y'ebikozesebwa ebya poliisi e Nagula. Omusango guno yaguza 5 Desemba erugogo mu Nakawa. Omulamuzi tamukkiriza kubaako kyannyonnyola olw'obunene bw'omusango nga gulina kuwulirwa kkooti nkulu. Omuwaabi wa gavumenti Eunice Mbaine ategeezezza nti okunoonyereza ku musango kukyagenda maaso era omulamuzi n'agwongerayo okutuusa mu mwaka ogujja nga 12 omwezi gwa January. Ssemfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ate bo abatuuze abawangaalira mu kabuga ak'Ekakooge mu disitulikiti y'e Nakasongola si bamativu olw'engeri oluguudo olwa Kampala Ggulu we lwakolebwamu mu kitundu kino. Bagamba nti kino kireese obubenje obususse mu kitundu kyabwe.
abatuuze abawangalira mu kabuga k'e Kakooge mu disitulikiti y'e Nakasongola si bamativu olw'engeri oluguudo lwa Kampala-Gulu gye lwakolebwamu mu kitundu kino ekiviiriddeko obubenje bwe bagamba nti bubatidde abaabwe. Babyogeredde mu lukiiko olutudde mu kabuga kano nga lwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo omubadde n'atwala UNRA mu Greater Luweero Frank Lutebalika wamu n'omubaka w'ekitundu kino Noah Mutebi Wanzala. Basimawo ebinnya tebituyambye ate nga abantu baffe tubajjamu omusolo. Tusaba gavumenti UNRA etuyambe egaziyeewo kati aveeri ayagala okukyama wano nga tasobola n'aveeri okukyama wano nga tasobola n'osanga embeera nga nze pulisenti yali wano emmotoka yange nejja n'ebeera wali awo woolaba nga njagala kuweta kujja wano naye nga takisi bbiri zigaddewo baasi nga bandeetera sayidi okuva eggulu baasi nga bandeetera okuva e Kampala n'enkulabira embeera nga si nzibu era wano wakafiirawo abantu abawera abasatu oba abana. Otuuka mu kabuga k'e Kakooge oluguudo bwe lwali lukolebwa terwalekebwako mmotoka bwe zitikulira abantu ate abalala beekokodde obufunda bwalwo. Omwana yali ayingira bwati n'ebidomola by'amata emmotoka eri wano bapakinzewo wagundi emmotoka yamalaga mukuba wano n'akola ki n'afa. Tusinga okusaba nti UNRA ejje wano eberenga esobola okugaziya wano wonna wano etekewo ebigwa amazzi gayite wansi eteeke wano access nga mmotoka bw'ejja evaako ku kkubo n'egenda. Bavuga naye trucks zaffe zino nyingi eziyita ku luguudo ezibakoona. Owa UNRA Lutebalika agumizza abatuuze n'abakozesa oluguudo nti no buli kimu kigenda kukolebwako mu bwangu. Tutandisa okuwideninga small sections twatandika kwawo Kyankonwa kati twabadde awo Mpologoma nga tuwideninga a few sections especially wewali parkings naye plan ya government eriwo nnene nnyo expandinga luno oluguudo. Bo abasuubuzi abakolera mu tawuni y'Ekigogwa municipal y'Emityana balaja n'olw'ekkubo eryeyongera okubeera ebbi nga kati litandise n'okwonoona bizinensi zaabwe. Bagambye nti mukoka ava mu kkubo agwera mu maduuka gaabwe ate nga n'ebinnya byonoona ebidduka. Abaana badde bajja otugulako ebintu babadde bakyajja olw'embeera y'oluguudo ki olubi. Oluguudo luli mu tawuni mu municipality tewawira na kilometers ndozanga 5 kuva mu tawuni. Omusasi waffe bw'atuuseeko mu kitundu kino asanze enkuba yakakya naye ng'amazzi gayingidde buli wamu ku byokulya ebitundibwa ku mabbali g'ekkubo amazzi agasammuka okuva mu bitaba kwe gaggweera. Oluguudo luno lwomu alwegaana gavumenti bagamba lwa UNRA abakanso bagamba lwa UNRA tumanyi kanso enetuyambako bakiri badukolokote baluyisemu ku greda naye lumaze ebbanga ddene nnyo. Kansala wa Central Division ku lukiiko lwa disitulikiti Sulait Sengendo Mambo agambye nti bamaze ebbanga nga beemulugunya ku kkubo lino kyokka tebanafuna kuddibwamu. Ekinuma kiri ekintu kimu. Pulezidenti we yali ajja wano okusaba akalulu bamuyisa kakolansi ab'ekitiibwa Kabejjeno Katumba Wamala nga bajjola mu lenguudo bamuyisa kakolansi eri ku ddwaliro ke baakola kakolansi ate nako tekaggwa bulungi. Lwaki abakulembeze tebabayisa mu kino ekiguudo ekifu ne babayisa eri nga bakweka ebyama ebiri wano? Masitula Navuga ne Lukakajiri be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.